Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Sure. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital kamanya nze Farida bikobera okubanga ate mbanjulira show yaffe y'olunaku lwaleero era okubategeeza ntugenda kubanga ate tutambulira ddala okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 bw'oba tonnatwegattako we live on Facebook and YouTube ojja kutusanga ku The Alternative Uganda on Facebook oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda wonna woba otulabidde kozesa comment section oteekemu ekibuuzo kyo ojja kubanga ate ofuna okuddibwamu nga show bwegenda mu maaso olunaku lwaleero mu studios ntuddemu ne bakama bange ababiri unfortunately owokusatu ne leero tasobodde kubanga ate twegattako naye ate nze nabategeeza nti ne bw'aba tasobodde kutuula mu studios naffe ate munnange emisomo gye aba asobola okubanga ate agitutuusaako olw'ensonga nti tukolera mu digital era ate we are digital media ebyo nno ebyokugamba nti omuntu tasobodde kubeera naffe mu studio ffe tebitukosa nnyo yadde nga tumumiisinga nga mu buntu naye ate emisomo gye giba gigendera ddala mu maaso ngenda kubanga ate sirandaga nnyo njakwaniriza mukulu Mokose Arnold Anthony abalamuseeko awo nno ne muzeeyi Apollo Sebutinde ajja kubanga ate naye atulamusaako awo tujja kubanga ate tusobola okwanjula show yaffe nga bw'enaatambula olunaku lwaleero Nianze nnyo mwanyaze kukulisaayo mu wiiki kubanga ate tuddamu okuwulizaganya n'abantu baffe era gye basinzira okubanga batwegeka amaaso n'amatu bagambye nze Mokose Arnold Anthony era mungane mbalamuseeko nti koodi ey'omunamwena gyemusinziira okuba nti oba oli awo tambula niimwe ku nkyo ya leero era nga ni ku mukozi guno twidye n'ensonga ez'endawulo kamaala so okubona nti tubaaku ebigambo bitali bya nsambo ndala bye tulomboddamu ku y'oli eyo niffe tuli eno tubone nti buli muntu ayegera ku mwine
nga bakobye tulina ensonga kama leero nakulwa leero lwatunuulira obuwangwa bwa Busoga bwa Bunolo bwa Buganda era nga tunuulira obulombolombo enono empisa olulimi n'obuntu bulamu bwaife nga abantu nti wekyotenda bakukolera kyogenda okikole mwino so nowo obuntu bulamu bwe tulingirira so omukuzi gwa leero tulina ensonga eri ababonyi baife era n'abatugoberera baire endowooza ku ekyana bagereka okuba nti yasabibwa Ben Hinn era nga buli muntu agenda endowooza ye endowooza dabereka mala twageza okuba nga tusengeddamu kukwedo so betutaleese mutusaasire nimwe betwaleese timukuba nti nimwe abandi lulimi nga olulimi lulungi ino aye twageza okuba nti tusengeddamu kale ndakwa tulingirira ku nimaiso awo emigaso gy'abayiga oba abagana bebeta abajjwa tubone engeri bwebiri aye kale mungai namuseko kwisefe kyabazinga abusoge sekretari bwansolo igala ate italibwa nsete gayigumbulizi omukuno ogutagala mpika olulimi lwantu otekansiibwe ni bwamwiko tubitega togwaite ulijirwanga dafara mu kyufu banda bwa kwa ikonero tuli eno kubona nti tutambuza obusoga n'olulimi olusoga era nga tugala kubaniye paka mu buntonji era nga tudakubaniye ebyanda n'ebyanda kwota nensa mungane ndete muzei Apollo Sebutinde atulamuseeko memaloloni tandikirawo akadoko olinkairize omumbedda bikobere ayongera okutulungamya ku ngeri gye tutambula mukuzi gwa leero muzei Nsangayire era isukayo musaasira sensenyo okubasinkana nate weewaawo sensenyo basinkana weewaawo muzei mwebale kutambuza ennaku zino musanvu zo tezitambuzika naye byange mmanyi waliwo byolumu byentuukirako nga si bya program bwe tuba tutuuse mu kitundu ekya Africa okubeera ntuli ki tuli bumu waba ngaaliwo ebyasoba ffe nyini ffe tulina okusolovinga that problem kubanga waaliwo okubula ensonga y'abalaalo nkulu nnyo ensonga yaki y'abalaalo tusooke tukijje mu byobufuzi tugenda mu kalulu jjajja mwami alagidde abalaalo bakole ki baveeyo naye nga si ensonga bwe yali kikutte yali badde akikwata atya yali badde avaayo n'asooka anoonya abasajja abakulu muki mu buli kitundu n'ayogera n'abasajja abakulu kubanga ebitundu ebyo ebigenzemu abalaalo batolina gye jja bagobera kati bagenda kulagawa gye baava muzeyi bavaawa bava mu bbanga anti kyetwagala okumanya nanti balina kubanga abalaalo abamu bagobwa Tanzania ne bayingira Uganda abalala ne bava mu Congo olw'entabaalo ezikoze eki eziriyo ezibaddeyo kwegamba abo naye nga jjukira nti ensi teyaliiko booda bo baatambulanga ngaera tubasanga ekiro tuva okukola bakutte ettaala za sitima batambula n'ente zaabwe bo bantu bakunoonya green pasture nti ekintu bwe omuddo bwe gubula wano ate badda ki bagenda ewalala n'olwokuba ne wajjawo bino Abangereza ne batutabula kubanga era Abangereza bateekawo ekitundu ky'Abayudaaya kubanga n'Abayudaaya abo bonna bagwa mu kitundu kyekimu nga bw'onolaba abakawuboyi abali mu United States era n'abakawuboyi babush abo be banyaga amataka mu America be baleetereza eki then nawana ekintu ekyo kibadde kizze ku African continent era kyobalaba nti kati ngeri mu Tanzania babalabukira ne bakola ki naye tulina okusooka okumanya ensi teyaliiko ki boda kubanga ensonga ezirwanaganya kati mu Congo era si balaalo sebo kakati eyo yensonga enkulu ennyo erina okusooka okutunuulirwa mu regioni yaffe ku Great Lakes abantu bano babagoba kati balagewa naye baavaawa gye baava anti kakati kiringanga nti enkamba tewaali border. This was a mistake of Europeans. Tewaali ki tewali border tewali border tukiriza lwaki gwe Omuganda naawe okimanyi tewali border naye lwaki wasigala wano ogamba owaayi nze kansigale wano sijja kuluma balala anti Abaganda tebaamanya olw'okuba nti waaliwo abalaala abaasooka ne bajja okuva mu 1200 BC
kubanga abantu abo bava Pakistan ne bayimmigratinga ku Abyssinia okiraba ne bavaayo wana babigo bya mugenyi bajja mu 900 BC nga ne Yesu nabakola ki olubalwanaganya n'abaana ba Queen of Sheba bwe baba overpowering ne badduka bo ne bajja eno ne bakomawo mu babigo bya mugenyi ne bavaawo nga basaasaana abalala ne bayingira mu Rwanda abahema kwegamba bwe biti ebintu ebijja bikola ki n'olwokuba nti history waffe tetumukola ki tetumanyi omusirikale yali mukwano gwange nnyo nga bamuyita Apollo Maruf namugamba mzee Apollo naye nga bwe nnoonyereza mwava Pakistan myaka eyo ndoza balinganga mayaka 7 ba 15 emabega eyo nga bajja bakola ki nga bajja banoonya omuddo naye mzee nja okukkiriza nti kale luli tewaaliwo booda naye ate era n'abantu baali batono nti kati population ekuze tosobola kuva eri n'ogumba awantu mu kifo ettaka eritali ensobi gye bakoze bwe babadde mu power omanyi abantu abo obwongo bwabwe buki simanyi kigambo kyoyagala kwogerako bunafunafu kubanga bayinza omubuuza nti mu basi mugiddemu abantu bameka naga nti mbaddemu omu endowooza eyo ndowooza ogikola ki bamubuuze nze nali embalala I was shocked kuki yajja nayingira mu restaurant nayita omuwala aweereza emmere nakwata omugole natandika okusonga nasonga kuva navaako namugamba ndeetere nakino eyali nanyini mmere nagikola ki nagivaako balina mukyusizaamu mmere kubanga omugo yajjago oli agusimba mu ttaka kakati natandika okukona ku nyama obwongo bwabwe bwobuki so naye ate tulina obaddiramu kubanga ffe tulina obakwasa empisa ffe baoleta n'olwokuba nti nno bano bagenda ne bamenya ki kubanga nze bamanyi nga bazzukulu ba Kaliisa bamanyi nga bazzukulu baki ba Kaliisa kubanga era nekika kyente gyekiri so kati president bwe yaligenze n'ayogera n'abakulu mu bitundu ebyo n'akola atya kati president alina okusooka okunoonya ba supreme leader mu bitundu byakyolina mu bitundu ebyo ne batuula n'abanyonnyola ekitundu ekitambula kubanga ekitundu kiri singa yino tetwakola eri abayudaaya abalaalo tebaali bakubye ekibakubya eri abayudaaya kati ekibakubya twakuba nti eno twakola kubanga eno ewali backup ya global village ku wisdom n'amagezi agakola yonna eri eno n'olwokuba nino ffe twali twakwata ekitundu mengo n'ekikwata omulembe gwa kintu negukikwata negukikola ki so kwa mzee kusinzira kugwe abalaalo basigalayo gye babadde basengukidde tosobola kumala gabo gubaganya bwotyo nga tebanyaga ettaka ly'abantu balina okutuula ne batuula wansi ne babeera nga balina engeri gye bakontrolingibwa ate bano abajja ekiro ogenda okuzuuka nga bagumbye mu ttaka kakati kyenkugamba nti wabaddewo obusiru bw'emmundu nga bwe ngambe nti okutegeera kwabwe kuki emmundu si kintu amagezi kyekisembayo okubeera ekyebbeeyi emmundu kintu kikulu obuyinza buno obwa Africa anti baabasiru bwe batyo bakola ki kyovola kiringa nga bano abaddukire wa Benihin abakolere ki tewalabye nga abasabira abakolere ki lwaki asabira abayudaaya ne batabakuba tebannayagala kubasabira bino bintu byakiyaaye byakibbi nabano bawumba tuutu teri muwumba tuutu muzee ekigambo kinene kimenyewo teri muwumba nalabye nenambaga mulambanga naye agenze ate abagira obuganda mukalubo sanga jambogo nze kukyabalaalo ndowooza nti oli waba yakufuna ettaka ye mu mitendera emituufu ngayirigwa mu butuufu ayinenda like process yona simunaako buzibu naye ekisinga okuluma nti babagoye bonna mulundi gumu naye abakera ku makya nga okera ku kesi makya ngeyagumbi atadde ebisolo bye biridde emmere yammwe nze abenako obuzibu naye obuli ng'omuntu bwava ng'omusoga bwava gyava najja mu Buganda n'agula ettaka n'ali owning n'ava n'agenda embaale ettaka baaligula kwani n'abo bagamba nti bannanyi ettaka nabo babbi nze naffe ettaka waffe tulirina lingi nnyo naye abangereza tebagabanga ku ttaka bwali bwazike
Presidential directive ey'omukulembeze gwanga Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti oyo yenna eyagula ettaka ng'alina ebiwandiiko asigaleko. Bw'obanga farm wagibugiriza ng'ente ezo tezisala kugenda mu nnimiro ya munno naawe sigalayo. Gwe alunda mu kyererezi ente ne zisala zigenda mu nnimiro z'abantu gwe bagoba. Ate obuzibu bwa directive naye obuzibu buli ate baganda bafa abakyoli bo bakigase wamu ne bagamba mwenna tebagobe directive bo bagambye buli kasoba nga toli mu kyoli wano ng'oli mulunzi fuluma koleki. Problem y'abantu abo babadde mu power beerabira babadde bali very arrogant. Naye nga tuvudde ku arrogance mzeeyi, nze njagala okukkiriza n'abalaalo partially because waliyo abaganda abagenze mu mbalala ne bagulayo ettaka ne bakolerayo families. Kakati ebitundu bwe binaatandika ku ring fencinga nti fe wano tuli baki balango teri muntu mulala kuyingira. Kyenkugamba kakati ekitundu kyetuddayo ekya Tembuzi dynasty Africa teyaliko border okujjako mwalinga mu settlements ez'obwakabaka ti abantu abasoga bali mu kitundu bwe bati Banyolo bali mu kitundu bwe kiti Abaganda bali mu kitundu bwe kiti era bakomawo ewa Vika Jeno twanga Vika Jeno nze nganze gwe mmanyi ye Santa Nambina Mirembe omukazi yabeera Vika Jeno bakubina abantu bagamba namunsa wuuyo nenga omulala ali mu kuwamba ettaka ly'omuntu nga taliguze olw'okuba ayina emmundu n'okukozesa n'okutiisatiisa abantu. Ekyo kyekibaleetedde obuzibu bali ne bajjenge kubanga abalalu twakula nabo. Kituufu. Abalalu twakula nabo. Naye bo bagenze ne bakwata emmundu mu gino emyaka 4 ne baagala okukola ki? Okufuuka ekizibu. Kati kumbe bakuliyetinga enmity mu baki? Mu bantu. Kubanga banne waliwo ebintu etulina okwogerako ng'abantu ki? Ne kati obuuza balagewa. Kati bwe baleeta ne babayiwa mu Buganda. Ne babakola ki? Era ne bajja n'emmundu zaabwe ne batandika okuliisiza mu mmere y'abantu nga bwe bakola. Tulina kulaba ng'eki gye tubajjamu emiki okubabuulirira nti abawe muntu akola ki? Omuntu ayina emmundu tabuulika naye ng'ensonga y'abalalo nsaba tugikomyawo kubanga atejja kuggwa kati soke tuyingire ate programu yaffe nga bwesengeddwa. Kituufu tuli ba byabuwangwa. Yes. Kituufu kubanga kirina engeri kyekyokoonako ku buwangwa. Ettaka buwangwa. So ndowooza tudde ku nsonga ey'okuba nti ate Nabagereka yagenze mu lukuŋŋaana lw'aba leaders abaasabiddwa omukulu oba Pastor Ben Hinn. Oyo simunenya. Aliyogotananya. Ani gotananya. Pastor Ben Hinn oba gwe baasabidde. Kubanga baasabidde abakulembeze bangi. Kumpi parliament yonna ng'ekulembeddwa mu ye yatuswazizza. Ate yali badde asabira Ben Hinn. Ayina Abagereka. Atya. Tusooka tufuna akavidiyo ka Nabagereka. Yali badde asabira Ben Hinn. Kubanga yenna abakyala wa Buganda. Yenna munswa. Yali badde asabira oli Ben Hinn. Uno yalina okukwata Statue of Liberty. Era asibuka ku mutala Ntebe ku gundi kwa Atlantis. Nga bunulaba Atlantis wali pistochi. Bwekoze ki? Wali mu America ku New York. Tolaba pistochi. Wabata China. Obuyinza obwo obusabira omuntu. Bwamubula butya mukakabaka wa Buganda omulamba. Bwamubula butya. Oli yafu. Kujawo ngo Bwakabaka bwali bwababbi. Yafumirwa kabaka si ye kabaka. Era si yafuna obubaka. Ne bwe kufumbirwa Anodin taking up ennono yo kubanga manze mu kabaka abeera ki? Solomon. Kati Nabagereka ekitundu kyalimu okuva le yafumbirwa Mutebi. Yali mu kitundu kyani? Kya Queen wa Bungereza. Mu Buganda. Wano ku Star Point ku Stargate yensi. Oyo yemanyiye mama wensi kubanga ye bawa kizuzi sanga lyambogo Taulas. Naye nze ndowooza nti okuba nti mukulembeze she has to embrace everyone. Mukulembeze waaki?
no mu Buganda kijeyo bulungi mukulembeze wa nnono okay ali mukulembeze wa nnono naye mu beno ne bakulembera okay mu bukulembeze wone obwa Buganda mulimu buli nzikiriza niwo musamize omulokole omukatoliki Protestant bamuyita taso agamba sijja genda kubanga sikyenzikiriza no sobola kugamba nti eno yange tekirita ekontana n'ekyo anti bakitegeeza bali basosodde okote kuba kusosola kankubulire Bible egamba ekintu eki kimu tibwoba onyaga kola ki nyagira dda nawe bali bw'olimala okunyaga nawe bakola ki bakunyage omulembe gwa kintu ogwatabaala omutala Ntebe paka mu bizingesese tebigwanga tebikolanga ki era kyovudolaba nti yo Buganda ebaddewo nga eri mu turmoil chaos kyobola balina zikatereke abalangira balwanira obwakabaka biki nakakati oluvuvumo mweruli bagundi bagala kubba obwakabaka biki olw'okuba nti tebalina muntu asobola kubakansolinga nti abange nti alignment erina kubeera bweti mukola ki byetula abantu nga bacomplaining eyo embuzi ekola ki terina kyemu mu bwakabaka mbuzi olulimi muzeeyo ogenda kulutegeezaamu problem nze kambabulire mugenda omuntu nemulaba ng'akola mistake nemumuleka nayongera kubuza nanti tebera mbuzi muzeeyi woba owabula tokola ki tovoola ate embuzi natebeera nnungi anti muzeeyi tuli kumpisa mukazi bamutwala nga aliko olubale bamukuba olubale bazza embuzi ewaabwe kale siganye but siwe luno muzeeyi tetuyigiriza mpisa nnono n'obulombolombo nyabo nze gwolaba ndi musajja nga bwondaba kami katono kanyomera mitala waki sirina gwe ntya omuntu muga bwoba oyina baba bagamba guluma yaguzza guluma yakola ki yaguzza waliwo olugero olutambulira awo bino ebyobuswavu ebikolebwa birina okulabika naye bo baba bongera kwekubako stampu nti sibe bafe nze muzeeyi kyesiikanya naawe nti bwe tuba tuwabula abantu mu nsobi ze baba bakoze ate tetukozesa olulimi olubavoola kubanga abantu babitiibwa tubavoola ng'abuza abantu miliyoni z'abantu kituufu tukize nti abuzizza naye bweba omuwabula ekibi ekibi bwe kiba kikoleddwa toyongerako kibi tukyali mu byabufuzi tuli muki kubanga buli tugenda mu election tubanga abali mu basi mpawo atalika bamwe temwazirabako zinazirabako n'amaaso gange kira namwe eki mwesatu mpawo atalika banazikola ki nazirabako nebino ebintu byetulimu mu ggwanga lino this nation is very very sensitive nation nebino ebintu byetulimu mu Benihina okwatibwa ennaku producer soko tuwe abalabi baffe ab'enjawulo nga nabo bawa endowooza yabwe ku nsonga eno then tuyoke tukomewo ne mama wange nga alina musomo omulala gw'asomesa naye sooka otuwe amaloboozi ago abalabi baffe ab'enjawulo nga nabo bawa ku ndowooza eyo ku nsonga eno yennyini kubanga yafuuse namulanda okukirako amabeere g'embwa abantu ab'enjawulo naddala abakkiriza mu buwangwa n'ennono nga bawa endowooza zaabwe ku bo kiki kye balaba awali ensobi oba abamu nga bamuwagira ku ekyo ekyabaddewo nze ngambye ensonga eno yo yatukubye ng'Abaganda naye nga tukitandise leero kyomulina omanya Obuganda bwabula dda mu biseera eby'edda mu biseera bya Kabaka Mwanga ndowooza Kabaka Mwanga ye yasembayo okuba kabaka omujjuvu owa Buganda ngaye mukimanyi bulungi nnyo nti Kabaka Mwanga olwedde bagenda bamusikiza mutabani we olwedde ye mwennyini akyaliwo omulamu bulungi obutoba busika toyinza kusikira muntu mulamu toba busika kitegeeza abazungu baatuwamba ku olwo entandikwa y'okutuwamba era okuva olwo mugenda okwekkaanya okulaba nti bakabaka bonna abalala bajja babaawo oggyeko Mutebi naye okuva ku Chwa yali musirikale wa Queen bamufuula asikaali tudde ku Muteesa bamufuula asikaali wa Queen ne batandika embaga ez'obufumbo obw'omu kkanisa ng'era mu kkanisa gye bawasiza abakyala baabwe kati wekkaanya ensonga eyo okutuuka wano tekitandise leero era ekyo tekyewuunyisa kubanga twabula dda entamu yaseseetuka amasiga go gakyatudde naye entamu waggulu entamu eri bbali amasiga go gali galenda bulinzi entamu etuuleko naye entamu yo teriiko kyekituufu entamu teriiko entamu
teri ku masiga. Kale ningeri gye weewuunyaamu kaddulubaale yatandika okwatwako bw'asabirwe omulembe guno buli kimu tukyambadde bikukujjo, amasaati bikukujjo, empale bikukujjo, bokisa bikukujjo, stokisi bikukujjo, essaawa bikukujjo, enkofiira bikukujjo, buli kimu tukyambadde bikukujjo. Naye nga tulina okutereeza twawambibwa dda paka bwe tunaafuna okulembeza abatuufu oba entamu entuufu etule ku masiga obwakabaka butambule era bukule. Kale nno bye bigambo byange. Sijja kwomerera nnyo omukyalo ono kubanga ekisooka omukyalo ono yakulira mu Amerika. Benny Hinn ava Canada. Benny Hinn muju. Mu vidiyo eno nnengerawo sipiika omukazi omukatuliki. Ensi yonna nti ensi badde ekyafugibwa Amerika nga ye empire. Kaakati bw'otunamu Benny Hinn muju ba Zionist. Eddiini gy'atembeeta Benny Hinn eva mu Amerika gyesibuka. Ne Papa Mulonde era naye ava mu Amerika. Kaakati kikulaga ki? Ani akulira aba Zionist? Abaganda bannayuganda be baakazaakaaka bano ani akakulira be ba Zionist? Nze bwe nkiraba. Obwakabaka bwa Buganda bwawambibwa ba Zionist. Abeeyita ba Zionist obwakabaka bwa Buganda bwawambibwa. Nno Nnaabagereka najja agwa mu bintu. Teri bukulembeze butava eri Katonda. Omulembe gw'obuwambe buno gwamuleeta ng'omukisa ogwo kubanga ye muntu aba yatondebwa. Buli muntu yatondebwa ng'alina okuba obulungi. Kati najja aba ng'afiitinga okubeera mu kiti eky'obwannaabagereka. Kuba singa yali asaanidde ekitiibwa kyonna ky'obwannaabagereka mu nnono n'obuwangwa yandibadde ajjudde. Yandise omuntu ajjudde tasobola kulinnya mu kkanisa eno. Najja ne bamukwatako bukwasi n'agwa n'atalantuka. Ako kadde kabonero akalaga nti Nnaabagereka tajjudde mu maanyi ge, nti amaanyi aga Benny Hinn ge yakozesezza omukono ogwa kkono n'amukwata mu kifuba ne mu bulago talantuka n'agwa. Ekikulaga nti ki? Oba omwoyo munafu. Akabonero akalaga nti talina mukolo gwe yali atambuzza okuggyako kubeera mu bisaakaate n'okulambula abaana abawala mu masomero ne bamuyimbira ennyimba. Sijja munenya kinene. Ali just ceremonial mu kaseera ak'obuwambe. Obwakabaka bongo obwakabaka tebulina kye busobola kukola kubanga nabwo buli mu buwambe. Teri kisobola kutambula genda mu maaso kubanga obwakabaka n'abantu baamu bonna babadde mu buwambe okuva Abazungu lwe bajja ne baleeta amadiini. Uganda ne butuulibwako bulinyibwa mu bulago. Kale omukyalo oyo kye yakoze yalaba kye kituufu. Naye singa yabadde ajjudde mu ye yandibadde asobola okukimanya nti okke nfunye omugenyi omukulu ayagala okujja ansabire, yandibadde amuyita wuwe ebbanda ne baggyako kamera n'amusabira. Whether amaanyi gaba gakoze oba tegakoze twera tujja kumanya. Tujja kuba tukitwala nti Benny Hinn yamukyalidde. Okudda mu kamera yeerabisizza, yeenafuyizza. Abantu abalengerera ewala bamusinze okwenafuya. Naye tebakulimba nti yanafuyizza ate Kingdom. Obuwangwa neno bwo bukyaliwo kuba nti ye tannabwetabamu kubanga bo kimanyiddwa lunye ye n'omwami we basoma Bible. Ey'obuwangwa n'ennono tebabiriiko. So kaakati awo sinza kwekooya kumukomerera misumaali ono omukyala, muleke yeeyagale mu kaseera ke. Naye nga kye mulina okumanya nti amaanyi ag'abano aga empire ya America nago galina impact nnene gye gatuusizza ku buli mukulembeze. Nze kino si kyewuunya. Buganda yaggalawo, terina kabaka, terina kintu kyonna. Teri kabaka mu nsi muno alina mannya ga kikatoliki. Teri kabaka alina mannya ga Omungereza. Bano bonna bakolera wansi wani wa Queen. Bano bakimanyi bulungi. Tebyakolera wansi w'ebiragiro Mayiga byasayininga ku matikkira. Era yakugamba nze ndi mulokole, nsoma nnyo Bayibuli, nzikiriza nnyo mu Bayibuli. Bayibuli fena tugisoma naye tekujja ku buwangwa. Naye ate ye Mutebi n'abantu yabavaako. Kitegedde emyaka 3 tolina kyosongako noga nti kino akikoze mu bulambulukufu bwakyo. Ate alina kye balaba bakugamba atimbe Masengere atukumidde wamu atya. Tuli bumu bw'oba olaba n'oddusa abantu emisinde buli lunaku fisitula. Akimanyi bulungi gavumenti tetujjanjaba. Naye bw'ojja n'ateekawo wali abantu abajjanjaba mbwe tukubye olusiisira lw'ebyobulamu lwe tukoma okulwala. Singa yazimba eddwaliro singa lyenkanawo. Singa tuli tutya nomanya nti ebyabali byatulema tetugende eno waffe, tetulina amasomero gaffe, tetulina kiki. Ne batandika okuteekawo embeera
aboogera tetusoloza musolo tetukola bwe tuti kumbe sente bazibawa sente zeyatunda mu ttaka lya Buganda zaalagawa zeyatunda mu kyapa zaalagawa kyapa yakitunda nalaba ensonga nga basabira tuyita maama waffe yakulimba nange nennyamira kubanga omukyala mu maka omukulu aba kaddulubaale bw'aba yasalawo akola ekyo ebyama bya bbaawe aba abikoze atya olwo naye era okuva emabega abadde ng'ayina empisa ezeeyoleka nti amakubo gaalimu malala nnyo n'olwekyo nze ng'omusajja omuganda ekyokukwata kaddulubaale wa Kabaka bamusabira n'agwa n'ebigo ndabira ddala nga kunyoomereza kwennyini n'obutassa mu bbaawe kitiibwa naye mu Buganda abakkiriza mu buwangwa n'ennono tubadde nga tubawulira nga mukiddiŋŋana nti omukyala bw'afumbirwa mu maka bw'oba otegeera bulungi ebyobuwangwa yabeeranga akkirwako empewo mu maka omwo kaakati mu maka g'Omuganda bw'aba asobola okukkirwako obubaka omukyala we ne bamusalawo musabira musuula bigo kati amaanyi ge baba bamugjeemu kati bagamba bwe bakusabira n'ogw'emizimu giba gikuguddemu kaakati amaanyi ge gamuvuddeko najjuzibwa omwoyo omutukuvu ogwo bwe yabadde agenza okukima kitegeeza okuva edda nedda abadde yeetamwadda kitiibwa kyatambuliramu ekyobwannabagereka nasalawo bakimwambule. Omwami ono mmuwuliriza bulungi nze oyo omukyala talina waawonera oyo omukyala mulabe wa Buganda yennyini kubanga bw'obeera nga bukyojja mu Buganda wano okola by'oyagala n'ojja n'otulaga abaana be tutamanyi nako ne mujja n'okwata balo n'omuyingiza kereezi oba ekkanisa n'ojja ng'okolakola ebintu byategeerekeka ng'okimanyi bulungi nti ensi gy'ogenzeemu Buganda si Bwakabaka nga bulaba obwa Bungereza tulina Obwakabaka kumpi obw'ensi yonna n'omugaso okujja wano n'azaalibwa nga Muzulu obulidde ne bukyenkya nga alondeddwa nga ne nnyina Muzulu naye ng'azaalibwa wano ng'azaalibwa Balangira asobola okubeera era osobola kubeera omuntu ng'omanyi nti kino bwe kibeera nti Bwakabaka nekingamba abantu nti Obwakabaka bwa Buganda tebuliiwo kaakati bwaba boodabooda otunuulira omuntu nalabako ekifaananyi wano n'ekipositinga abantu ne banvuma nnyo ng'ogwe bayita Kabaka ayimiridde mu luggya n'essowaani y'emmere n'ekikoota naye nze nali nemuyita nawa booda ng'ali mu kulya basaba kutulogaanuza bakulisa na nnyama y'abafu kubanga bw'otunula ebintu ebikolebwa mu Buganda n'abantu betuyita mbundo twanditidde okyonza kubanga oli Kabaka wa Buganda naye ng'ofugibwa abantu ate abaakuwamba olowooza oba okola ki amagye gakukuuma gaabali naye bw'oveeyo gambe Kabaka muwambe ate bamuwamba batya already kiraga nti alina omuntu gw'akolera omulala ekyomuntu ekyokubeera Omuganda nga munnamagye ate amagye amagwira kuba n'abatufuga si bannansi bagwira bw'okolera be bakuwa ekyokukola olwogamba nti nno kiki Buganda gyekoma abantu okutereeza empewo zaabwe amazima kagenda gakomawo zamutandisa obbiraba kaakano olwo omutebi lumu ojja kuyitako ng'ali ku ggaali asibyeko endagala ne lumonde ava mu nnimiro nze mbabuulidde nenga mu nnimiro temukiwewudde nnyo ate ne mukisa nnyo naye nga njagala okubeebaza nnyo abantu bange ab'obuwangwa n'ennono mu gurupu eyo eya WhatsApp mwatukoledde ddala obulungi obutagambika okubanga ate mutuweereza amaloboozi agawa endowooza yammwe ku nsonga eriwo mu ddiiro bantu bangi nnyo balina endowooza ez'enjawulo naye ate ku maloboozi gano ge tupuleyinza osobola kikatiriza bulungi nti bonna bakkiriza nti Nnaabagereka yakoze ensobi okubanga ate akkiriza omuntu omulala omumukwatako mu kitiibwa kye nga Nnaabagereka abeera n'ebintu bingi nnyo ekifo kye kibugirize nnyo tomala gamukwatako tomala gamusemberera kubanga atambulirwako ensonga enkulu nnyingi nnyo nze awasinze nga muzetanajja awasinze okunkwata omugamba yoli omwami agambye nti kale niwe yali badde yaga kumusabira yali muyise mu kyama n'amusabira nga teri kamera oba bikoze oba tebikoze naye olw'okukuuma ekitiibwa kyaffe abantu ne batamanya nti bamusabidde endaba nga wabadde weggumba nayinza okuba nga olina ekyokkirizamu gwe nga gwe naye olw'okuba nti olina ekitiibwa ekirala kyeweetisse nti mumbejja olina byeyagala okole gwe nga gwe naye ekitiibwa kya digitooko
n'ogamba kino kankikole mu mankwetu newankubadde kyenkola abantu neme kubeera public endabe nti nkikola so nti oba oli awo wendaba nti waliwo eggumba naye kale muzeeyi fumita weefumaawo netunulira Obuganda nembutema akakule namwanda katema omusika anti mwana wabba guma musikiriza ate anayingira mu nyumba nakuba namunjoloba nti nedda namutunuza mu kasolya no Nabagereka yabeera mu Kalubowa kati nsomesa Nabagereka yabeera mu Kalubowa Sanga lya Mbogo nga bw'owulira nti mu Kalubowa Sanga lya Mbogo yabeera n'omukazi gwe bayita Nambaga abaga buli nsonga nga bw'alabanga Queen wa Bungereza era buli kimu kiba kyetoolera kuki kuye era kubanga Kabaka in most cases talagulwa wabula omuntu ayinza okumulagula ye mukazi we bw'oba wamuwasa bulungi nga lubaala ateredde omugamba jjayo ekibbo n'ateekawo omukeeka n'oteekamu empewo ne zijja ne zimulinnyako bakwa zikola ki ne zimulinnya n'alagula bba n'akubulira gy'ogenda mission eriki impossible ogenda mu lutabaalo waliwo be nalabye nga batulumba mutunule bwe muti yita bamasengere yita wano muyitayo mwina kuyita bali abadda abatabazi bali abadda akawungeezi batunuliranga na moneka za mwezi bati nga era omuyizi abayizi bali abedda yeebakanga n'ensolo n'agimanya nti eri mu kisaka gundi n'amanya negeji olutula lwagenda okukozesa namanya mulimu enjobe oba mulimu ki lide kyobola ali waliwo n'oluyimba oluga nti temuli nga bimuli mungo mpozi ennyama onoolya yambwa kifuula nga Abaganda bagamba nti mbwa nango kubanga embwa ne bwebanga nkambwa etya nga oli mubbi ne bwogenda n'obwoya bwengo n'obwokya edduka emishini nekede olwokuba nti abantu tebamanyi kiki Nabagereka abeera muntu w'amaanyi nnyo mu kitundu kya mu Kalubowa Nambaga abeera muntu waki w'amaanyi nnyo kubanga buli kintu kyonna era kyova olaba nti ab'omusu be batambuliramu n'emmandu ezaalisa eya Nambaga. Muzeeyo yogedde n'ogamba nti omukyala ye muntu asobola okuba nga ate alagula bbaawe bw'abanga yawasibwa mu butuufu naye tumanyi nti Nabagereka bamuwasiza mu kyaki ekitegeeza tebwali butuufu nalaba bagenda ne banjula bamwanjula basebugwawo kyenkugamba nti wano abantu bano tebaagala kwogera kiki mazima naye abantu bayogera ne bagamba nti Kabaka tawasa mukazi wa musu kubanga omukazi ow'omusu yabazaala ki Kabaka mwaye omukazi ow'omusu kyakola yazaala muka Kabaka afumbirwa Ssaabasajja ye asigala nga afumbirwa Ssaabataka Kabaka Buganda Kabaka Buganda yabeera mwannyina wa Naŋŋanda Kabaka Buganda yabeera Ssanga lya Mbogo mwannyina Naŋŋanda n'abeera n'emmandwa ya Nalubowa niko oyo gwe tuzaale ne tumufumbize wandawula kati onsanze bino bintu bifu mulaba Buganda tetambula biki kwaba tutababuulire mazima we are ready to be sacrificed. I'm 60 abana bafiiridde ku 40 Abaganda tebaagala kati wano wetwogerera bali kati linda tetugenda 2026 kujja kuwulira ate era bwe bawooba wowe nga balukwago omulaba nga bamukutte baatule bazinyika ng'olwo ogubadde ekibawowooza busiru kwanze kati nze ku vision yange nga bwendaba
baali badde bagamba na Museveni togera weeyongera maaso twetereze bano bannabyabufuzi abaagala enkyukakyuka handi ali bagera bagete tati America ejja mugamba nti vaako America mbu naye nga wali n'Abayisirayiri babakuba wetwogerera kati era bagira okutakulabe bati bagenda okulaga ebintu ekintu kigenda okutagala gundi nalyoka katona avemu n'enjala ngadduka Trump siyo yabatakula olwo gundi yali amaze n'okudduka Netanyahu nga asula jindi gurishi ngeno banne bafu kati balowooza nako ndi bayinza okuba Isirayiri kazina baye bagikuba nga balowooza nti omukazi namazina kale eyo ensonga ndowooza tugikomyawo olwakadde tutunulire maama wange Nanyombi Tebikoma Siwoza. Ebintu Abaganda muddeeyo munoonye alignment ebintu nga byakola ki tetuliwo okulwanyisa Bwakabaka kadi ebitundu ebi bibiri nganze an intellectual ndaba nti ekitundu kya Mengo kikoledde Museveni omulimu munene nnyo okuba ntakola ki tava ku buyinza kubanga yabagamba dda nti mwine ebisumuluzo mukole ki ntogerera kiba kitegeeza nti n'ab'emabega baali babbi bakola obstruction ku Bwakabaka bw'omukazi obwa Santa Maria mu Nalubaale kubanga bajja nga bajjwa wano mu Bwananganda Erukuli era tebalina muziro beddira gwa nyaabwe kati bwe bavaawo ne bamenya Buganda eriyo ekitundu kiri ekyolubereberye omutambulira ekitundu kyani kya Santa Maria ne Santa Father Christmas Mukasa kubanga eno Buganda ensi y'omasekati yensi erimu ekitundu ky'abakulu mpaji ekya Santa ne bano olwokuba nno bakola obstruction ne boonoona empewo amanyi ga hatcheries ne bagajessese ne gagwa mu ntabaalo biki buli kimu kyonna ne bakyonoona kati babadde babyeyita bweyisi mu bulya mmere kati gabolaba Abayudaaya nabo nga babyeyita buki naye nga biwandiiko babibba Emisiri ku bajjajjaffe kati nawe babisoma tebabikola ki era ebiseera ebyo bagamba nti kukwata ng'osoma wano Bible tugenda kukola ki Namuyanja Edith mukwano gwange nkulamusizzaako amaanyi ng'oyogeza mangi naye mu audio mwana aboozizza n'agamba nti kati Nabagereka bamusabidde n'agwa emizimu gye gyagenze empewo ze takyazirina nti baabagobye takyalina mpewo zonna oba tabadde nazo waliwo ebintu kegamazi byetunulira lekala ki noseka oyinza okukwata Lubaale n'ogenda n'omusuula ng'ate mwotambulira kubanga oyina ajjudde masanyalaze ga Lubaale mwatambulira ate yagudde kitegeeza teyagaba kale ayinza okukwatibwa ennaku naga akanseguliremu naakola ebyewuunyo n'akuseguliramuko ku bwongo kyogana naye yagenze nakazannyo Lubaale kiringanga omuntu bwagenda nagamba nti Lubaale nze kamusindiikirize n'agenda n'amukola ki ate bw'oba ozaala abaana simanyi ga Lubaale g'okozesa lwaki bagenda okunywa oluzaalo baba tebanoonya maanyi ga Lubaale bafune enkwaso n'amasanyalaze oba teyabadde nago amaanyi ga Lubaale tagayina ebintu abantu balina okwetegereza kubanga nze nga wano nze ngenda myaka ebiri kati naye ab'omukisa bo bakoze eki era ne bebansanga bujuzi nasanga abasajja ku Grand Imperial ne bagamba Mzee Apollo tukwebaza olina ekkubo mwokoze eki ekintu kye bayita Lubaale ekintu kye bayita ki Lubaale kizibu nnyo kubanga omwana omuwala awaka gwe taata ne maama gwalaali yamwe mulyagala nnyo naye lifunye olubuto ne lijja likola ki omwana bamuggyemu olubuto mumulumugjamu ategeera n'atuuka ekiseera n'abeera nze sente azirina biki mwamusomesa omwana n'abula agenda ku kyawani bazadde abalumujjamu kyovulaba nze Katonda bwazze nga ndaga nze soonoona mwana wa muntu timukwane mulimbelimbe nkole ki n'owo bajja kukola ki juzi muwala wange yansobako mu COVID nengamba mami nti omuntu oyo ali lubuto bamuloga nemugana edda nnyo omuntu oyo nakugamba dda
era nkuwadde emyezi egi esatu ajja kuba azadde ladde abamulaba omwana agize yefudde yekoze obusolo nemugaa era gyali emyezi egi ziruka nzirayo wammange mugaa nti omanyi nti mujjawo nga yakoze eki yansobako naye nti yazadde omwana nanga naawe bwe gwali naawe kitawe yakola ki yasoberera nga nsasuddwa nange Lenza mzee nga tumaliriza ensonga mukulu ano. So kakati nga mama n'abagereka bamaze omusabira mu mbeera bwetyo. Asobola okuddayo mu mpewo zaffe n'akola ebintu mu kitiibwa kye nga mwatudde nga mama n'abagereka mu mbejja nkuwa ekikolo n'eddagala. Katonda tasobola kuzimbira ku musingi muvundu. Ekyo bulaba nti baddayo wadde waliwo kalina ne baddamu ne bawumula ne bapima ettaka buli ne guno omusingi gwa Buganda kino kibabulire sirinaamu nkenyera nti obaki sigamba oba ne bwenfiira wano ki temusobola kuzimba Buganda nga mugizimbira ku musingi omufu kweno eno Aquarius Numerinium kwe tuzuulidde olutembe lwa Wheel of Fortune mugwa Santa Maria nituluza kale kubanga ffe abali ku Stargate yensi ffe ba oleta abalina okulinomarizing system y'obwannaalongo nambi na mirembe era ffe tuli ku Aquarius eya horizontal ne vertical line ffe tugikola ki fe tugiriko kati olwokuba nti abantu abadde tebamanyi bintu ebyo nga bamasaga mu masaza Bwakabaka ndabiranga ddala gwe baffe namunswa mweri ndabiranga ddala sebufu bwango kale ensonga tugirekawo kubanga mu mbejja nze ndowooza nti ebintu by'omwoyo bino bisinzira ku spirit gy'ogenzeeyo ayinza okuba nga yagenze okutuukiriza kalombolombo nti twamu invitation najja ate ngeri gyokireeteramu bwagaana invitation bali mukubye tebali musse nze kati njoga ku perspective nti yagenze naawe okitegere teyaganye naye kale yagenze kati naagaana agamba kantuukirize obuvanyizibwa bange n'okutuukiriza omukolo nti nabaddewo bye banaakola because ebintu bya spirit ebiri spiritual it's all about your belief bw'ogenda ng'obuusabuusa nti kamale gagenda wamu mbeje naye sibeyo kalungi era weekangera tuna kuchokoze eki chofunyeyo naye bw'ogenda ogamba nti naye kakasamo bwe natutuka mu maaso ga mumbejja ne wanaagamba bugambi kigambo nze nswe nja kuwona era weekanga kikoze eki kikoze so naye bw'abanga yagenze mu mbeera gamba kantuukiriza omukolo bye bakoze babikoze naye era talina kyebakoze eki kyebafunyemu era talina kyekiyinza kukyusa ku bulamu bwe nga n'abagereka nze bwenti obwenda b'ensonga naye kale eyo satugiveeko ensonga yo tuyiga okugaana naddala ekintu nga kyebakuliseemu kityobola ekitiibwa kyo abantu baleero katukwate ekisumuluzo tubagulire windo oyo yabeera kabaka kubanga atambulirwako ensonga nnyingi yabeera atambulirako ekitundu kya Santa nga yabeera mukaani Taurus Sangalya-Mbogo taba mukazi ekyo fulaba nti ekintu ekyo kyeruka bano bagenda ogera ati ntazadde omwana nti ye Sangalya-Mbogo yabeera jjajjaffe kizuuzi Sangalya-Mbogo ye jjajjaffe abeera Bawanagadya mu nkumba oba Nambaga obani Nambaga obudde wadde ekikolo n'eddagala kati oyo Nambaga oli yamukuuma obwa Santa onabeera Santa Maria ng'oli ow'empingu ono yalina n'omuwa information kino mwami iteeno kubanga ono ye yakuuma akasolya oli wa lugya oli yakuuma abaana be tewabeerawo ki oyinza okugenda oyinza okulaba enkima ng'eri mu kiggwa naye bw'oba oyagala okumanya obukambwe bwa kitaawe w'abaana abo kwata ku mwana akaabe
Nchimwe enkazi zibeerawo naye eri yennyini nannyini baana ebeerayo nga tosobola na kumanya wa weekoze eki weekwese naye njagala nkutegeeza njagala okwate ku mwana bwoti kale olwakadde ayayaane olabe kitaawe w'abaana gy'anaava ng'alinga omuliro kati ebyo byonna abantu babikola ki mzee olwakadde katukwate ku nsonga endala maama wange Nanyombi Tezikoma Siwoza nkwebaza nnyo webale ddala okubanga osomesa abantu baffe osomesa Obuganda osomesa ffe okuba nti tulina ebintu ebyenjawulo bye tukuyigiddeko gwayagala okumugoberera gala ku TikTok account ye eriko Mama Africa era nga eringa profile picture ye ya map ya Africa nga eri mu globe so ojja kubanga omulaba oyo omukyala mama wange Nanyombi nga asomesa ku nsonga ez'enjawulo mugoberere osobola okuba nti oyiga ebintu ebyenjawulo tujja kubanga ffe tuleetayo kimu bibiri ku ebyo byabasomeseza naye naawe okwegwennyalwe osobola ogendayo n'ofuna content nga bw'oba omwagadde atali regulated oba gwe talonzeemu naye kale luno atusomesa ku alina ensonga za njawulo naye tusinga kutunuulira nnyo obuvunaanyizibwa bw'abajjwa abasinga temwawula bajjwa abasinga temwawula omujjo omuwala akola ki era akola ddi omujjo omulenzi akola ki era akola ddi era omujjo yali badde akomawo ku buvunaanyizibwa abo batandikirawa naye kale nabyuma tuwe maama wange ono ng'atusomesa ku nsonga zino ez'enjawulo then tulyoke tukomewo tulabe tukwate ku nsonga endala bulijjo Nanyombi Tezikoma Siwoza muzzukulu wa Kakotombazira ebulemu omukyagwe ate era muzzukulu wa Gabo ng'ayisagala buwaya ebyaleero no byabanguyira okukirako bya mukwano bataka na bataka embazzi tetemambwa ekibuuzo kino kibuuziddwa muganda wammwe oba mwannyinammwe wabula nze aba mutabani wange ekibuuzo kino kitawaanya abantu abuuzizza nti omujjwa abeera wa mwana muwala oba abeera omwana omuwala owa mwannyoko oba omulenzi kakati katusooke tutegeere ekitusumbuwa wano eno mwannyoko yaani muganda we yaani bwe twogera ku mwannyoko gwayogera mwannyoko oba oyogera ku muntu gwe wazaalibwa naye nga mwawula obutonde bwe muzaalibwa awamu nga oli musajja na musajja mubeera baaluganda era bw'oba omwogera kugamba nti muganda wange n'abakazi kye kimu bwe mbeera abakazi n'abakazi bw'oba oyogera ku oyo omuntu ogamba nti muganda wange wabula bwe muba mwawula obutonde ng'oli mukazi nga ye musajja oyo aba mwannyoko kakati wano mu Buganda omwana omuwala yazaala omujjwa oba onfuna omwana omuwala yazaala omujjwa omujja maggwa kaakati gwe omwana omulenzi omwana wa mwannyoko ne bw'abanga mwannyoko oyo si mwana wa nnyoko na kitaawo bataata abalala nga be bamuzaala aba mwannyoko olw'ensonga nti era omwana ono ajja n'akusikira mu babakika kimu kaakati omwana akuyita kkojja ye mujjwa kitegeeza nti mwannyoko azaala abaana babiri omuwala n'omulenzi bonna bajjwa emirimu gye bakola ng'abajjwa gigoberera butonde bw'oyo gwe baba bagikolako ekyokulabirako kojja singa ofiirwa omwana ow'obulenzi omujjwa omulenzi olwo njogera ku mwana wa mwannyoko akuyita kojja yakuma ogwoto ate bw'onoofiirwa omwana omuwala omujjwa omwana wa mwannyoko omuwala akuyita kojja yagenda okukuma ogwoto ne mukyala wo singa aba afudde omujjwa ono akuyita kojja omuwala yakuma ogwoto gwe mwennyini singa ofa omujjwa omulenzi abadde akuyita kojja yagenda okukola byateekeddwa okukola abajjwa bano bakola emirimu okusinziira kwani gwe baba bagikolako mu kusengula omufu mu kunona omuzimu ani gwe tunonera omuzimu ani gwe tusengula mukazi oba musajja kitegeeza nti omujjwa ali mu butonde bwe bumu yagenda okukola omukolo ogwo kituufu nnyo omujjwa takola mulimu n'atasasulwa omujjwa buli kyakola abasasulwa kansubire nti omujjwa tumutegedde bulungi ekibuuzo ekiddiridde kino oŋŋambye nti abantu bangi ekituufu bakimanyi nti mu Buganda kojja
yateekateeka omwana omulenzi agenda okukola amaka. Ekyo nno kikyamu. Kojja ali mu lubu lwa maama, era bw'aba maama ono aba kojja. Maama tawemula mwana we, nabwe kityo ne kojja tawemula mwana we. Mu Buganda jjajja yateekateeka abazzukulu, jjajja omukyala ateekateeka abazzukulu ab'obuwala n'ab'obulenzi. Kati jjajja musajja n'ateekateeka nnyo muzzukulu we kubanga aba muganda we, era bw'aba amwogerako amuyita sseruganda. Amuteekateeka ebyebuziba bambi kojja by'atasobola kubanga ono aba mwana we, bw'aba nga si kojja aba maama, bikwasa ensonyi. Y'ensonga lwaki bamaama ne ku mikolo gyaffe babeera mu manju mu budirisa. Lwakuba nti ate bo bakojja wano mu kidaala bajja okwawukanako ate ne bamaama, naye nga kojja atambulira mu lubu lwa maama. Tulina abantu ababeera ku byalo gye baasindikanga omwana ow'obulenzi agende atendekwe oba ateekebweteekebwe ebiseera bye eby'omu maaso. Abantu abo nga tomwinaako luganda lwonna, asobola okuba nga mukwano gwa kitaawo, asobola okuba nga ali mukwano gwa jjajjaawo. Oyo nno mu Luganda olw'ennono gwe tuyita basajja baagalwa. Tulinayo omwami oyo kuba tulinaako Luganda n'akubulya nagamba munnange omwana ow'obulenzi yeeyisa bw'ati, oyo tuba tumuyita basajja baagalwa. Nga ne ku bakyala bwe tulina bensanga wano, tulinayo abantu abatuteeseteese okutulungamya nga si ba kika kyaffe tetubalinaako Luganda, abo nno tubayita munnange babensanga wano. Bw'aba musajja, basajja baagalwa. Kansubire nti tuwuliziganyiza era tutegeeraganye. Obwoba tonnyonnyose siryeekaanya guno gwe neetuma anti abuulira omugezi takoowa. Tugenda kutunuulira enjogera ezidda ku baana abato. Singa omukyala azaala omwana ow'obulenzi tugamba nti azadde natuukirira. Kyokka singa aba azadde mwana wa buwala tugamba nti azadde gannemeredde. Singa omukyala omwana amufiira munda n'amuzaala tomukulisa, tomugamba nti kulika eggongolo, olwo naye n'alyoka addamu nti libadde linjogeza. Omukolo maama gw'asooka okukola ku mwana nga yakazaalibwa gwe tuyita okukuba ekiina, era singa osanga omuntu akola ebitajjansa tusobola okugamba nti teyakubwa kiina. Tulina abaana abazaalibwa n'amannyo mu kamwa, abaana abo tubayita magero kubanga amannya ago tugayita obugero. Era omwana oyo osobola omuyita bitalo oba nabitalo era ng'aba mulongo. Waliwo omwana azaalibwa ku kkubo nga maama we tannatuuka gy'agenda kumuzaalira, omwana oyo tumuyita kaamuwanda era ng'osobola okumuyita kkubo. Omwana atalina mannyo mu kamwa gwe tuyita ow'ekibungu, kyokka ate omukadde atakyalina mannyo mu kamwa ne tumuyita ow'olubungu. Omwana ekikolwa ky'akola nga amera amannyo kye tuyita okulamuza obusimbi. Obunnyo obwo bw'asooka okufulumya bwe tuyita obusimbi. Ekikolwa eky'omwana ayiga okwogera kye tuyita okujoboja. Singa omwana omuwala aba yeebase tugamba nti agenze mu kibira kusennyako oba agenze mugga kukima mazzi. Omwana ow'obulenzi bw'aba yeebase tugamba nti agenze mu ssasa kuweesa oba agenze mu kkomagiro okukomaga. Ekikolwa eky'omwana ayiga okutambula kye tuyita okujja akagere, okwawukanako n'okkoona akagere, ekyo kibeera kikolwa eky'omwana omuwala okutunula waggulu oba okukyala ebisoke oba okuzza omukono emabega. Ekikolwa ekyo mu Luganda olw'engembe tukiyita okuyubula nakatudde. Omwana omuwala ataakyalira nseko ntegeeza ataakyala ew'omutaka ssekaseko gwe tuyita ateeyubula. Akyayinza okuba omukyala oyo lwakumulaba nga yeepanka n'okwogeza ebboggo naye nga teyeeyubula. Mwanattu olunaku olwaleero ngenda kubaganya nukula ekibuzo ky'olaba wano eno naye nga sinnakyanukula, kino kikulu nnyo. Bwe nvanga n'ensomesa oba ne njogera ku kintu wano eno tokulembezanga kigambo kugamba nti olimba. Tuva mu masaza ga njawulo. Ebintu bingi bye tukoze ng'Abaganda mu bukyamu nga tukopperera ne bituleetera obuzibu ne twekwasa abalogo. Nakola akatambi akannyonnyola omwana ne maama singa babafiiridde wamu ng'omwana ali mu lubuto, engeri gye tubayisaamu okutuuka okubaziika.
Omuntu omu najja n'aŋŋamba nti olimba maama n'omwana we bafiira ku nsanya baziikibwa wamu. Ekituufu kyoyogerako nali nkiwuliddeko, sikirabangako naye nali nkiwuliddeko. Naye ebintu bye njogera wano eno bya nnono, si byakugereesa, tebiriimu ddiini, nedda. Bwe mba ngambye omwenge nojja n'oŋŋamba nti nze omusiraamu nkola ntya simanyi kuba siri musiraamu. Ne bwe mba nga nnina eddiini yonna yonna gye nzikiririzaamu oba enzikiriza yonna, nze ndi mukyala Muganda, ekyo kye kisookera ddala. Eddiini kisiikirize okusinziira mu mbeera abantu be tutambula nabo, naye tekijjaawo kuba nti ndi mukyala Muganda era nkulembeza nnyo kyenteekeddwa okukola ng'omukyala Omuganda. Nabwe kityo mu Buganda omuntu yenna bw'afa aziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe mu kika kye, kyovula ne mu kwabyolumbe omuntu asikibwa owa kika kye era nga wakikula kimu ne gwasikira. Ojja kuŋŋamba omusajja nali mulabyeko ng'asikira omukazi, ojja kuŋŋamba nali ndabyeko omwana omuwala ng'asikira kitaawe, wali okirabyeko naye mu bukyamu. Kale kanve mu kulattanga ennanda ntuukire ku nsonga gye endeese olwaleero. Singa oba tewaliiwo ng'olumbe lwa mukadde olwabizibwa ki ky'oteekeddwa okukola? Ekisookera ddala okwabya olumbe ekikulu kya byonna twabyansiisira. Omukolo guno gukolebwa abajjwa. Tulina ensiisira ez'omuzinzi mu lumbe. Ngenda kwogera ku nsiisira lwayabadda oba gye muyita lwayaba. Era ng'osobola ogiyita mufumbyaganda. Omuntu yenna aba teyaliiwo nga twabya olumbe luno, tulina omwenge gwe tuyita ogw'ennembe ogunywebwako abooluganda okuba nga batabagana awamu. Nabwe kityo nno ate era tulina omwenge omusogozi gw'ajjako ng'abadde asogodde gwanywa ne banywanyi be oluvannyuma nagwo osobola oguyita ogw'ennembe. Kakati omwenge guno gwe njogerako mu lumbe baguteeka mu ndekulizi ne baguteeka mu nsiisira eri lwayabadda. Kisinziira ebbanga ly'ogenda okumalayo. Kubanga ensiisira eno yo abajjwa tebaajabyanga. Jjukira abajjwa bwe bamaliriza omukolo gw'okukooza bayabya ensiisira. Eno yokka yeesigalawo lwayaba. Kakati omuntu ono bw'ajja agenda mu nsiisira eyo, endeku eyo eba gy'eri ey'omwenge n'anywako okuba nti yeetabye ne banne kuba bonna baba banywa ku mwenge ogwo. Ensiisira eno lwaki eyitibwa Mufumbyaganda? Tulina erinnya lya Ssaabasajja Kabaka naye lyoleggwayo nti Mufumbyaganda Nantabaliira Batyabi era liri limu, tetulyawuzaamu nga tuliwandiika. Naye n'ensiisira eyitibwa Mufumbyaganda lwa nsonga nti enkuyege bwe zaagisalanga n'egwa, emiti egyagizimba gyafumbisibwanga omulundi gumu nga tokekkereza nti nfumbeko amazzi g'okunaaba nterekeko ku nku zino enkya zifumbe caayi. Nedda mukwano, nga zifumba omulundi gumu gwokka. Kale nno gwonna aba teyaliiwo ng'olumbe lwa mukadde olwabizibwa ekyo mu nnono kye kyakolebwanga. Naye ogenda kuŋŋamba ate singa mba nduddeyo ng'ensiisira eyo yagwa dda, simanyi. Nsigadde nze nanywa bitebe ku masiwoza muzzukulu Akakoto Mbazire buli mu Mukyagwe awangaale nnyo Mufumbyaganda Nantabaliira Batyabi. Waaw, maama wange neyanziza nnyo neyanzeege okubanga nate otusomesezza ku mbeera ne ku nsonga ez'enkizo ng'ezo. Ebiseera ebisinga ebintu ebimu tubikola mu bukyamu nga tumanyi, ebintu ebimu ne tubiraba nga babikola naye nga tumanyi makulu gabirimu, ate ebintu ebimu nga tumanyi engeri yakubikolamu kubanga tetulina bukugu oba nebumanyirivu ku byo. Naye tukwebaza okuba nti totwekkaanya niwe tubuuza ekibuuzo ekyo kiwalirabye ng'ekyekito naye osigala otuddamu, osigala otwanukula kubanga guno omulimu gwetwewa buli lunaku tuba n'omuntu omupya gwenza okulaba nti ekintu okimanyi nnyo naye ng'ate ono gwe mulimu ogusookeredde ddala okukiwulirako. Nti eriyo nti Vice President wa Uganda yaani n'angamba Ekiwanuka Sekandi. Okitegeera naye nga musajja mukulu naye nga ye akyajjuka Ekiwanuka Sekandi. So kati omuntu bw'ati tusobola munenya obeerawo ekitundu kubanga abatambula Bulaaya babagamba bababuuza ku nnyonyi kozi ovaawa nti Uganda amini gyali akyaliyo. Kakati ndowooza abantu batandise okutegeera kozi omwana yani ono maama wange Nanyombi. Ola nti ekitundu kizzeeyo mu kitundu kyakyo
ekyabakyala kyabakazi bamaama kizeeyo era mu kobaane lya Naalongo na Mirembe nekiddamu nekitutunukira muki kati ono is a consultant ku saidi y'abamaama she's a what consultant ekirungi ti mwana muto alinga mu yebuuzibwako lidde naye tebannabana kufaayo ku munoonya kyenkugamba nti emyaka egi nga ndi wano siwuliranko kasimu oli n'agamba mu Bulange lwayo mwami apo luli luddawo byogera kujja tulabe emigiso obite nolokwadde ekintu kya kiyayi kyaki tebeesembereza mumanyi naye nga bajjajjaffe okuva eri ku bannamwama Kabizi ne Mwanga ojje ku ba Paulo Majimbi ojje ku ba Gideon Ntanda ojje ku ba Pema Ntanda ekyali kyabalema kyali kuddayo kuwenda kiki ninga bajjajjaffe babeeranga muki mumbiri era okulwa esalaama awo jjajjaffe Pama yalinawo ettaka awo yalinawo nga n'amaka ge wegakola ki nga wava n'agenda wali muki bano bali ku mugano gw'obwakabaka nga si gwate bwakabaka wabula nga kabaka ng'omuntu bo bali mu kukola kwega balina namu nswa yaabwe ekiswa kyabwe balina envubo wano wansi mwe bayoolera enswa akati obwebuzi bwakukola ki obuliwo era twesabire nnyo jjajja mwami ono tuleme kufuna chaos basinga tufuna wano chaos abaana abali misleaded abatalina mbuulirira oyinza okulaba abaagala olaba abajjajja mwami bennyini eggaali walabye kiyakoze eggaali ya jjajja mwami walabye kiyakoze naye kakati teekamu eggaali zino ez'abana ate enjala kubanga jjajja mwami yategedde n'agamba gaali yange eno kirabika abantu benteekamu ssente batereze eggaali eyo banziba bubbi ekintu kyo kitandise okutegeera kati nga bweyabayi banze nze masula ebigambo yabadde agenda kukuba bantu sabomu ddala okaleero edda kombe muhozi akolaki alaba kale tulabe ku nsonga endala eyakibuuka omumbaali bwetwava wano waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa era nga mulongo yali ateekeddwa okuba nga akiddamu era tulina omukisa okuba nti yakizzeemu so nabyuma sooka otuwa ekibuuzo kibriefly n'okuddamu kwamula okuba wayinza okuba nga oli tamanyi kibuuzo mulongo kyaddamu neyeebuuza nti ate addamu kibuuzo so mukyala nabyuma tweyanzizza nnyo tuwe ekibuuzo n'okuddamu kwa mukama waffe Bazanya Nengo. Mwebala okutusomesa, mwebala okufaayo okulafuubana mu buli nsonga zonna ze mutambuza. Nsaba Tonda Lugaba liiso ddene Kigamugereko abamalire ebyetaago byammwe wamu nange. Kakati kyenkubuuza oba kyembuuza, waliwo akalanga akatambula ku CBS nti Kibuuka Omumbaale bagenda mmuzimbira ekijjukizo ba museum. Mu nsomesa gye muzze mutusomesaamu Muzeeyi Ssebutinde ebiseera byonna abadde ajja akiddiŋŋana nti omwana w'Abasese yagwa mu lutalo nti era Ssese ebanja Buganda. N'omulongo ekintu ekyo yakisiinyaakokko. Kaakati bo Buganda balabanga okuzimba museum kyekigendererwa oba kyekigenda okujja okusolovinga ekizibu ekizze kibagambibwa. Mbabuuza bubuuza simanyi nnyo naye mbadde nsaba kumpabula nti ekintu ekyo mukiraba nga kituufu. Nze Ndawula, nze Kigongo, nze Kategere, nze Nkonoka. Agulumizibwenga atenderezebwenga oyo kyetondeka Sooka Namugereka Kawamigero kawundabiramu ebissa n'ebitassa eby'ennyingo ez'enjawulo n'ebiyungo eby'enteeko egy'emirembe. Mwenge ekitiibwa mu mawanga gonna era tumunamusinzanga mu nnimi zaffe, mu ndyo zaffe ne mu buwangiro bwaffe. Antuusa okwetonda kwange eri mu abalabi baffe n'abawuliriza baffe
bbanga ddene mbabulanye ku maaso naye weewaawo si kwagala kwange naye olw'obuvunaanyizibwa obwantumwa era obwo obwampeebwa nga lyekkatala lye ndi mu kubinsana nalyo olwaleero okubanga nzigusa olubimbi lwange olwo lutali lweyagalire naye nga nakkiriza ye yali entuuko yange okuba nga nfuuka eddaala eri ensi eno nga nfuuka eddoboozi eri abaana b'abantu. Ebigambo bye twogera olwaleero tebiva mu nsengeka ya ntegeera yaffe ng'abalya mmere oba abaana b'abantu ti naye ebigambo byabo bannannyini nsi bannannyini buyinza ebitaliiko ssemateeka muwandiike oba mukalattanye nga tukkirize tugaane tulina okubituukiriza. Oba ozaalibwa mukazi na musajja nga wava kkalira olina okutuukiriza oluwalo lwo nga we kyakulambikibwako. Bbanga ddene mu bulamu bwaffe tuzze twebuzaabuza nga tulemye okutegeera nga tulemye okuyiga naye nja kusaba ab'ekika ky'ab'endiga musembere era nja kusaba olulyo lwonna olulangira lwonna nga teruliiko nteeko ya bwakabaka bwonna oba bw'abanyolo oba bw'abasogga oba bw'abagandaazi mwenna olulyo olulangira olwo oluzaale oluva mu ŋŋoma nammwe nsaba musembere olwaleero nja kusaba ab'ekika ky'ab'envubu nammwe musembere abaana b'engo nammwe ab'empologoma nammwe ab'enseenene musembere kale n'olulyo olw'abalangira ab'ensisi okuva essese abava mu lulyo lwa jjajjaffe Kirulu Erwerenga nammwe mutuule mukkalire nange ntudde entiritibbwa kabootongoza atuula ku mimwa. Olwaleero tulina ensonga ey'enkizo. Waliwo omulabi waffe omulangira Kategere Ndawula gye yassa eri mu matu gaffe nga ffenna tukwatako teriiko bbalirirwe nti mwana waani ava mu lulyo lwani mu luggya lwani naye nga ffenna ensonga etukwatako. Olwaleero tutunuulira ensi nti etabanguse ejjudde okuyiwa omusaayi ejjudde okwerumaaluma ng'obwana bw'enkoko ate nga bumwamirwa nkoko emu ng'ate buvudde mu ggirimu eryo eritondoka ne lirasa obulamu. Nti tuli mu nsi ejjudde obuteeyagaliza, tuli mu nsi ejjudde obutasiimibwa, tuyiggiddwa ng'ebikumbuliri, tulinnyiddwako ng'ekyenyinyalwa era bangi batwesiimulizaako ebitoomi nga bw'olaba ekiwempe mu mulyango. Naye ffe tujja kufuuka olweyo olujja okwerula, tujja kufuuka amazzi ago ag'amukoka agagimusa ekibala oba ekitonde kyonna kyonna ekirungi ekya Namugereka kye yateeka ku lubaale luno. Ensonga eno gye njogerako ya Kibuuka Omulubaale. Titwebuuze ekyama kya lubaale kye kiki era twebuuze ekibuuzo ekyokubiri, mu nsi eno okozeemu ki era obaddewo ku bwani era oliwo ku bwani. Ekyo tukiteeke ebbali twebuuze obuyinza n'amaanyi gaffe gatuula mu ki ngaffe abaana b'abantu, ate ensolo ezo ezitambula oba ezeewalula zaatuula mu buyinza bwani. Emiti egyo egyawangibwa egikuŋŋundwa n'empewo ne giyoogaana n'ettutuma ne likeera ne limusinza ng'omulya mmere ng'omwana w'omuntu gwani era buyinza bwo n'amaanyi go gali mwani. Tuula tuluve ku ntono mu kuwangibwa kw'ensi eno n'okugiwunda n'okugiteekera twaweebwa obuyinza. Ffe emisange ffe twaginaayiza, y'ensonga lwaki tugiyita emisange. Ti Lubaale teyali waffe era Lubaale tebwali buyinza waffe era Lubaale tegaali maanyi gaffe, naye bannannyini nsi baagitukwasa tubalamulireko ebyo ebitonde n'ebirimu byonna byonna nga ffe balongo oba ffe bulongo obwasoosootebwa okubanga tutuusa enkulungo ey'obuyinza obulungi n'amaanyi amalungi ate nga bwakkirako obulongo bw'amaanyi amabi. Kyova olaba tewali kijja ku nsi kuno nga tekiri mu bubiri, naye obwo bubereberye bwe bwakkira mu busatu. Y'ennyingo y'amasiga oba y'enteeko y'amasiga asatu, omulya mmere kwatambulira n'ebyo byonna ebissa n'ebitassa. Nti olusozi lwawangibwa ne luteekebwawo, emigga gyawangibwa ne giteekebwawo, enzizi n'ebibira nga biriko enkugiro zaabyo ne ssemateeka waazo eyali aziramula oba eyali azifuga.
nga tulina kutuukiriza bulombolombo, nga tulina kutuukiriza nnono, nga tulina kutuukiriza nnambiko eyabirambikibwako mu bwannambikalambika nsonga, kubanga ekyama ky'ensi eno kyajja na mukazi, era mu kukka kw'obulamu n'okufa ekyama ekyo kyakkira mu bulamu. Ensi eno etambulira ku bwamwoyo obw'omwenda, kyova olaba tugamba nti nda. Bwe tuba tubala tugamba nti ekikola ensa ekassa oba ke 10, n'obala nti 1, 2, 3, 4 paka ku 5, 6 n'oteekako 7, 8, 9 n'ebanga yensa. Aka 10 ke kakola 10 eri kumaakuma ensonga zonna omwenda. N'obwamwoyo bwe buti bwe bwali, siiri kuviire wala era sijja dduva kumpi, weewaawo nja ddubakana nalwo nga we lukkibwa era ne lubagibwa. Nti mu bwakibuuka omulubaale mu kukka oba jjajjaffe omulangira Kabaka Nakibinge okumujja Essese yamuleeta kutaakuluza ntalo ezaali zibindabinda oba ezaali zigenda mu maaso wakati wa Buganda ne Bunyoro. Naye tugaane endyo nnyingi zonna zeetaba mu lutalo, okutaaliko nti mwana waani oba mwana waani, kubanga buli mulangira yaweeka ekitala era n'akazana n'engabo. Tikibuuka omulubaale okuggibwa Essese ewa jjajjaffe Kitinda, ng'ate yavaamu Wannema yalina obuyinza bwe mu bwakyetondeka, kubanga ye yafuga omwaliriro gw'obuzaale. Obuzaale bwenjogerako obwafuga ennambiko ey'okuba nga tutondoka ettondo nga si mu bwa kigambo, n'aweebwa obuyinza era bwe bumu. Njogera ku jjajjaffe Ssennyongule Wannema Kitinda, gye gimu ku myoyo gye njogerako bulijjo ne mbagamba omwoyo gwa Muwanga, omwoyo gwa Ndawula, ogwa Nnambi, ogwa Nabamba, ogwa Mukasa, ogwa Kiwanuka, ogwa Musoke, ogwa Kawagga n'ogwo ogwatambuza obuyinza bwonna ne gibanga gy'emyoyo omwenda egyamalirwamu ebibamba mu bwa Ssewamala oba mu bwa Wamala. Naye waliwo omwaliriro gw'obutonzi ogwatulamu abalangira abasatu nga we mbogerako enkya na luli nti ono Kato, ono Kizza, ate ono ye Waswa. Nagutyo bwe gwakyuka enkyukira mu baana ab'obuwala oba mu kitundu eky'obuwala obwa Ssebwato, ti bwe bwasaabaala obuyinza ne twebuuza nti ki ekifuga ennyanja eba nkasi, ki ekigolomolerwa ku nnyanja liba lyato, naye ki ekifuga ebuziba mu bwakikka ennyanja oba obulangira lwe lutimba oba lwe lutega. Tikibuuka omumbaale oba omulubaale okuggibwa Essese yasabibwayo, era waliwo omutango oba ebibanjibwa ebyalina okusasulwa omwali abalongo, abawunde abaawundibwa mu butonzi nga balina kufuga oba kulamulira mu buzaale, ng'obutonzi bwatuwa ennambika eyo. Ne muvaamu endyo z'Abakabaka ezaafuga entya ez'enjawulo n'ebika eby'enjawulo, nga tuvudde ku bika 12 bye tumanyi mu buzaale ejja bigaziwa nga bitambuza enteeko n'entembo, okuba nga leero oyitibwa Omunyolo, okuba ng'oyitibwa Omulugwala, okuba ng'oyitibwa Omuganda, okuba ng'oyitibwa Omunkole. Obwakatonda obwagguludde ne bwa Namunigina kubanga akuwulirira ku ntondoka ya ttondo okuva mu lulyo olwo lwe yakuteekamu mu buwangiro bwe, kubanga mwe yakuwangira mu Bwakalanda nti ekyo kibe nga bwe kiriba. Y'ensonga lwaki olwaleero nva eddoboozi lyenva mu ttama, n'enva entegeera gye nva mu birowoozo ne mu ntegeera nga nsinziira ku buwangiro bwange. Tolisanga muntu yenna ng'alya mmere ng'agiyisa mu nnyindo. Bw'eyitira mu nnyindo guba gwa Namuganyi, kitegeeza waliwo embeera etakkiriza na butonde, naye olw'okuba nti kikolanga emmere neeyita mu nnyindo. Omukka guyita mu nnyindo, oba weenyagira bweru, naye n'akamwa nako keenyaga kubanga kazza entanaka y'ebyo ebitanakiddwa. Ekiswaza Omuganda oba ekiswaza omusajja yenna kwe kutanaka entula, anti omusajja ge mannyo kubanga ge gagoyaagoya, ate olulimi y'enkulungo ekulunga obuyinza n'amaanyi ag'ekyo kiba kirina okukkirwa mu buyinza bwakyo ne kyebanga.
kale Kibuuka Omulubaale agibwayo aleeteddwa mu lutalo twalulwana era Kabaka yalugwiramu nga Kibuuka Omulubaale bwe yalugwiramu. Abo abeesitula okukwata enjole ya Kibuuka ogenda okuloopa ewa Kitinda Jjaffe Mukasa olwaleero nga yafuga omwaliriro gw'obuzaale era ogw'obusese bwonna, nga jjajjaffe Kiwanuka atudde mu Bwamayanja yafuga olukalo era n'afuuka Katikkiro w'emisange egy'obuzaale okubanga alamula, si mu Bwakawumpuli kubanga mu Bwakawumpuli yajja mu Bwakyefuula oluvannyuma lw'okuseseetula obuyinza okuva ensisi. Kibuuka yali yaweebwa amaanyi ag'enjawulo agatenjerera mu bbanga. Si ye yali yekka, ne waaliwo omulongo we Lukenge, waaliyo omulongo we Lwasa Mayinja, waaliwo omulongo we Mayengo, waaliwo omulongo we Namyalo, waaliwo omulongo we Nabbimbiri, waaliwo omulongo we Mubiru, waaliwo omulongo we Nakitembe oba kiyite Kitembe. Ti abo bonna baali balongo ba Kibuuka Omulubaale abaamukwasibwa kitaawe okujja okutabaala Abanyolo olw'okusaba kwa Kabaka Nakibinge. Naye mu kugwa kwa Kibuuka Omulubaale olulyo olulangira terwattayo, n'abaagoberera omulangira olwo nga bagenze okusaba obuyinza. Njogedde ku bika ne njogera ne ku ndyo nga mbagamba mutuule musembere kubanga mwali omu ku bo bajjajjaffe abaatambulira mu nnyiriri ezo baawerekera Kabaka ogenda Essese. Era Kabaka we yali avaayo yaleka asizeeyo abalongo be abatonde abaaweebwa obuyinza mu buzaale okubanga balamula. Omulongo oyo gwe ntera okwogerako gwe ŋŋamba omulongo wa Kabaka. Olwaleero ffenna tuyina ebbanja abaana ba Buganda ne mu bika ebyo ebyawerekera omulangira oba Kabaka okujja Kibuuka ewa kitaawe okujja atabaala Obuganda, ng'abutabaalira mu bulungi mu kuzza omulangira okutuula ku Namulondo yasobole okuba ng'afuga emirembe. Nti twamuyiwa tetwaddayo kubikira Kabaka wannema mu bwa Guluddene oba mu bwa Sseggula erigamba. Kale ebbanja eryo ne lijja nga litulondoola, omwana yafa ne tutabika. Newankubadde waliwo mu bika ebimu abazzukulu ab'enjawulo abazze batoola ensonga ezo nga bazituulamu butindiggwa ne bazituukiriza, naye ffe abamu ab'enkizo twalemererwa okutuusa ensiitaana ezo mu bwetengerevu bwabwo obw'ensimba. Nti olwaleero tulina ebbanja eritubanjibwa mu Bwansimbe, tulina ebbanja eritanzibwa mu bwa Semayengo oba mu bwa Mayengo, tulina ebbanja eritutanzibwa mu bwa Namyalo, tulina ebbanja eritutanzibwa mu bwa Lwasa Mayinja, tulina ebbanja eritutanzibwa mu bwa Mugamba oba mu bwa Mugambe, tulina ebbanja eritutanzibwa titwalema okulituusa. Nti mu kunyiiga kwa jjajjaffe oba mu kunyiiga kwa Kabaka yatandika okututeekamu obusungu n'enge ne tutandika okweyuza. Twagenda kutaasibwa ne tutaasibwa, naye twakomamu wakati mu lubimbi tetwaluggusa. Nti ensonga yalibadde nti singa we twataasibwa twadda emabega ne tusasula ebyo by'endagaano enkadde bye twali twateesaako ebitaali biwandiike, kwe kuzzaayo entabaazo za Kibuuka n'enjole ye okuba ng'egalaamirizibwayo mu masiro ga jjajjaawe oba mu masiro ga kitaawe. Nti weewaawo gusingirenga ddala, gusingenga engabo n'amafumu kubanga bye bitabaala, gusingenga ennyago kubanga ze ziwundwa mu ttaka. Nti nange siinaabenga musaayi okuggyako n'asaabalanga bwa Ssuulwe okunaabanga amaziga n'ensonyi n'enkwe n'enge ezivudde eri abaana b'abantu. Tituli mu kuteesa okuzzaawo ekijjukizo oba ekkaddiyizo lya Kibuuka Omulubaale, naye tujjukire Abangereza baali bagezezzaako okubba entabaazo ezo ne bazitwala, n'eggwanga ery'Abayitale ne Roma yakigezaako, naye baafundikira bakomezzaawo enjolo ezo gye baali bazinyaze n'entabaazo ezo nga bazze bazinyaze. Era Bungereza yalumbibwa amawanga ag'enjawulo nga gagikuba kugisaanyaawo, naye ng'ekigikubya bbanja lino na kutwala bitaali byayo.
nayogerako ku bunyomero obwasooka nti buli alina ekifundikwa nga si kyabbagirwe nga si kike mu buwangiro akikwata akizzeeyo, naye mwatubuusa amaaso. Olwaleero kino kye kirambo kyendeka era kyempandiika nga ndekeramu abaana b'abantu, kubanga amaloboozi agasigala ku mayengo g'ensi eno ebigenda okuba ebigambo bye tugenda okubalekera nga mujjukira olubeerera. Nti ekyokukola ekkaddiyizo tekyalibadde kibi, naye tujjukire nti lubaale bunyomero bwa byama. Gwe tosobola kukwata kyama kyo ekikufuula ow'amaanyi, ekikufuula ow'ettutumu n'okyanja eri buli omu. Kitegeeza ojja kuba tokyalina muwendo gwa nsonga, ojja kuba tokyalina muwendo gwa nsa. Y'ensonga lwaki nti obwakabaka bwonna si bwa Buganda bwokka, naye obw'obunyolo, kubanga abanyolo mmwe muleetera kabaka oba kibuuka omulubaale okuba nga ava mulamu bw'ensi eno obuwooma. Nti eryo bbanja mmwe mwatemula n'omuzaana eyakola olugambo. Nti olwaleero tugamba nti tuzimbe ekkaddiyizo, eky'ekkaddiyizo si kiwakanya, naye tujjukire ebyama byaffe nga ffe ab'olulyo oluddugavu oluviira ddala mu bwakato kimera, oluviira ddala mu bwakato kintu muntu. Titwerimbye ne twerimbika mu nsonga ezitali ntuufu, tunoonyeza byanfuna. Tikigenda kuleetawo embeera egenda okuba embi n'okusinga bweri. Olwaleero tutunulire Isirayiri erumbiddwa, naye baani abagirumba? Olutalo lwa Buganda, Iran kati yerulwana. Entalo zino ze mulaba mu mawanga ag'amaanyi tezizze kubeerawo nti zibaddewo lwa kagenderere, si kagenderere akateetereza, naye kagenderere okutuzuukusa n'okutugugumula mu bwamusisi obusisimula ensonga, nti ensonga zeesisimula dda. Obuyinza bw'obulamuzi obw'ensi eno bwadda dda mu bannannyini nsi. Olwaleero tujja kuteekawo ekkaddiyizo, naye endwadde ezize zitulumba, ennyimba ezize zitwambala, tunajjawo tutya ekitundu ekyo tukizze? Kigenda kuddirayo mu kkaddiyizo nga balambula, oba twalizzeeyo mu nsozi z'abajjajjaffe mwe baatuweera obuyinza n'amaanyi okubanga gatuusa emyoyo egyo okubanga gibukala ne gituwa ennambiko entuufu butya bwe tulina okukola. Abalongo baakomezebwawo, Bungereza be yali yatwala, n'eŋŋoma za Buganda ez'enjawulo. Bw'ogenda e Ghana mu Baasante ne mu Igbo, ensonga zaabwe zaddizibwayo ne kugirako omutango ogw'okwetonda n'ebyagwanibwa okusasulibwa ebisasulibwa. Naye lwaki wano mu Buganda ku ssentabiro wa wankaaki w'eggulu ffe tutandide kutunulira byanfuna kubanga tunoonya we tuyitira, kubanga tunoonya mmere ya leero? Omwana n'omuzzukulu tubalekedde eddembe ki erigenda okuba nga libibiriza emmere enaabiririra oba enaakona? Kale eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira we zenkana emyoyo. Mu nteesa eyange ne mu ntegeera eyange nga nsinziira ku nnambiko z'abajjajjaffe, naalibadde nteesa singa mbadde mmwe nti nedda tuddeyo tuyooyoote obuvo n'obuddo, tusasule omutango ogwo nga tusinziira mu ntya zaffe, nga tukulembeddwamu ebyo ebika, era ensonga zikolebwe. Awo tulyoke tuloze ku ky'okuteekawo ekkaddiyizo lya kibuuka omulubaale. Bangi abalwanyi ba Namiga batwogerwako, naye twogera ku omu, kibuuka omulubaale. Naye ate abo abazzukulu ba Buganda, abazzukulu ba Bunyolo, n'abo ab'emikago abaatambula ne Kabaka Nakibinge, gw'omutango gwasasulwa gwo gwogerwako. Lwaki tukwata endiga ne tugiwaayo mu kwewolereza? Lwaki tukwata akasaale ne tukawaayo mu kwewolereza? Lwaki tukwata omutego ne tuguwaayo mu kwewolereza? Tujjukire tugaane waliwo n'ebbanja erikyatubangibwa erya Ssekabembe ery'omukongozi eyakongojjanga entabaazo ya kibuuka omulubaale ayitibwa Kabembe. Ebyo byonna bikyaliwo. Ssekabembe yabulira mu lutabaalo eryo effumu Ssekiwa nti waliwo amanyi ne ku lusozi kwe lyatuula. Newankubadde nnyinza okuba ndimanyi ku lusozi kwe luli, naye ffe ng'abaana b'abantu mu ndyo z'abalangira ne mu ntya zaffe mu mituba n'amasiga ag'enjawulo tutuukiriza ekyo ekyaffe oba twagala kutuukiriza kiri ekyamangu? Nti ebiririre oba ekone. Kale naalibadde nteesa
tusooke tuddeyo tuteme empenda mu buyinza bwaffe, tusse amaanyi mu ntembo zaago amatuufu mu kubala kwaffe ne mu kutegeera kwaffe, tulyoke tuteekewo ekkadde ezo. Tekigenda kutuviiramu kirungi naye kigenda kwongera bulumi ku bulwadde, oba kigenda kwongera nnyimba entabaale ku ndwadde. Nti mpaawo atali kaaba bugenda kufuuka bwa ssekiriba kya ttaka, mpaawo atagenda kukyambala. Naye ffe abamu ate abazuukuse tujja kukiwona. Olwaleero ojja kugamba lwaki ayogera atyo, lwaki ayogeza maanyi, lwaki ayogeza buyinza. Ekyo kye nteekeddwa okwogera. Waliwo omwaliro ogufugwa obw'amayanja, obwandawula n'obwamuwanga. Ne wabaawo omwaliro ogufugwa obwamuwanga, obwa ssewaswa, obwakazaalabaana, n'omwaliro ogufugwa mu bwakiwanuka, obwakizza obuzza emirembe. Twebuuze gwe oweereza jjajjaawo, oweereza bulamu, oweereza walumbe, naye omuweerereza ku mwaliriro ki? Omwaliro oguli ogw'obubiri ogw'obulongo, ogw'ensisi, oba omwaliro ogw'obulongo obuzaale obwasooka obubereberye mu bwannamunigina, mu bwakigambo nti kibe nga bwe kyaba, kibe nga bwe kyali na kaakano na bulijjo bwe kiba kibanga emirembe n'emirembe. Bwe bwe obuwangiro bwe njogerako bwe nkugambidde nti akabina kaatondebwa kukola ki? Omumwa gwatondebwa kukola ki? Engalo zaatondebwa kukola ki? Olususu lwatondebwa kukola ki? Tuveemu embeera ya kyefuula, tuyige, tutegeere, tumanye ebyama by'ensi eno, ate tubiteeke mu nteeko zaabyo, tuleme kwerimbika mu byawandiikibwa ebikwata obukwate nga tusinziira mu madiini, nga tusinziira mu nzikiriza ez'ababunzi, naye tuddeyo ku ddingiriri ery'ennyondo ey'akalanda eyakakasa nti wano wenkuwangidde, kino ky'oliba, kino ky'olibeera. Ne wooneetya okufuuka eddaala nga watondebwa kufuuka ddaala, era ojja kufundikira ng'oli ddaala. Naye tukkirize tubeere ng'amayingo g'oku nnyanja, tukkirize tube bagonvu ng'omuddo ogukiibakiiba n'amazzi g'omugga, tuleme kubeera miti egyewaŋŋamye mu kkubo ly'amazzi kubanga tegiwangaalawo, kubanga gye gakoma gakulukuta n'obuyinza bwago n'amaanyi gufundikira ate nga gugufiiriddwa obulamu ng'omuddo gwo gukyawangaalawo. Kale nsigadde nze basajja ssubi, omulongo Kigongo Kasowole bazannya n'engulu wangula, nange seetiiririrenga ku buyozi naasulangako bbiri, nampiima n'empiima ejjinja eryo ekkungu teryenyenyanga. Emirembe gibeere ku mmwe egy'olubeerera. Kale abankumira oyo Namugere Katonda Kawamigero Guluddene abampeere ekikubagizo eky'emirembe eryo yafiiriddwako omuntu we, n'oyo azadde era aleze asobole okuleera olubeerera awangaaze alabe ne ku bazzukulu. Emirembe gibe ku mmwe. Mwasuze mutya Alternative. Leero nfunye obubaka ku makya ssaawa nga 11 nga tuli ku kizinga ky'essese bakiyita Bukasa. Tubadde mu luggya ng'omulongo Kigongo bazannya naye ng'atuddeawo Katebe ne muganda wange Waswa ne muganda wange Kigongo nga nze ntudde ku kisenge woolo waggulu. N'atandika otugamba otusomesa nti bamweyana alimu ebika bibiri, omulalu n'atugamba waliwo omulalu bwati 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 n'obeerawo n'omulalu bwati bwati bwati. N'atugamba naye tosobola mmutegeera, tosoose mutambuza ng'atusomesa. Abadde ayogera ebigambo bingi bingi nga bwe tuseka bwe tunyumirwa ffenna. Ne ŋŋamba omusajja oyo ng'amanyi. Natudde eri waggulu ku kiseminti waggulu ddala mu bbanga nga nze gye mpuliriza. N'aŋŋamba era ggwe Kato bw'omala okusoma Waswa yaddako n'oyo mukulu waffe Kigongo. Kakati nze ne nnyingira mu nnyumba. Mbadde nnyingira mu nnyumba ndesaagaba ennamba ye y'essimu 07004 nenyingira neŋŋamba ndi kati namba ngyetaaza ki olwedde mmaze omusisinkana namba sikyagyeetaaga. Nengenda nenyingira mu nnyumba nembuuza maama Nalongo, maama naye kati ndaba ng'obudde bugenze kati nze ngenda tandika ddi okusoma, tetutuuse okuddayo ku lukalu? Maama naŋŋamba ogenda okutandika ddi okusoma? Naŋŋamba ne mukulu oyo Kigongo ndaba ebimu bye bimutawaanya naye lwakuba nti abo baganda bange Waswa ne Kigongo bo baagaana.
mama n'aŋŋamba okugenda kulota otandika okusoma temutuusa okuddayo. N'aŋŋamba ne mukulu oyo Kigongo ne bimutawaanya kyebula alina obuzibu ne mukyala we, era mukyala we abadde yayogerako ne mu Lugongo bazannya n'enkwe. Mugamba yayogera naye ng'ambuuza maama olwo mbalese wabweru. Ne mugamba ayogera naye ati oyo omusajja nga tagaba nnamba ye ya ssimu. Awo ne nzita ku byala wenfulumidde. Kati kyekyo ekibaka bwenfunye neera kyo kituufu. Ensonga z'omulangira oba ensonga z'omusange bamweyana bangi bagubuzaabuza oba bangi gwe balima okutegeera. Kyo kituufu. Ye muntu gw'otalitegeera oba gwe mwoyo gw'otasobola kumala gategeera olw'embeera zaagwo. Ti leero omulangira ate nkyatula mu bwemmunyeenye nga obwa Namunigina mu bwa Sseggulu erigamba. Ne weekanga leero ajja kutuula akole ensonga za muwanga abeerenga muwanga ate nkyomusange ng'alinga kawumpuli nga yakola ensonga za kawumpuli. Lwakubanga tebateŋŋana ye ne kawumpuli embeera zaabwe enzibuzibu era kituuka mu kunywa amabidde awo bakwatagana nnyo. Naye abasinga baba confusinga oba bafuna okutaataganyizibwa mu ntegeera y'omusajja oyo oba omusango ogwo ne bagupontanya n'omusange ogwa byuma birala nga dde embeera zaabwe zaalema okutegeerekeka. Kale ennamba nnya etegeeza kuttaanya oba kunnaanya. Okunnaanya kwe bayita okulongoosa. Bakugamba nti abannaanya ekitundu ekyo ky'aba bawadde bafuna omukisa okuba nga batuuka mu bwakabaka bwe. Newankubadde bakulaga nga nze omuzzukulu oba abagamba nze omuzzukulu, bakugamba kulingiriza mwaliiro gwa musajja mukulu gw'olina okunnaanya. Ne bakuddamu ne bakukkaatiriza nga bakugamba nti Kigongo oba omugongo ogubaweeka gulina ebizibu era muganda mu kituufu ebizibu abiina. Naye ate mukyala we oba omuzaana gwe mwawasa yatuuka dda. Bakubbiddeko kyama nti yatuuka dda okuba nga atambuza ekitundu ekyobulangira. Era gwe kijja kubeewuunyisa nnyo nti ekitundu ky'abazaana bammwe kitambudde nnyo naye mmwe ekyammwe tekitambudde. Kale bubaka bwange taata wange bwe badde bagezaako okugamba era ge makulu gaabo. Ndowooza ensonga tuziwulidde bulungi nnyo. Muzeeyi ogenda kubanga okwatawo katono nnyo dakika emu bbiri obudde bwatukutte dda. Oli yabuuza ku nsonga za Kibuuka Omumbaale. Nseka nnyo. Lwaki? Olwokuba nti ekintu kiri mu mikono gy'abantu abali valorous. Tebamanyi kitundu ekyo ekitegeeza. Simanyi oba tebana bakufuna ani abasomesa. Baali badde tebasooka na kukinyegako. Kinene nnyo nnyo nnyo. Ngaffe abali ku Stargate tebakola nteekateeka yakuba nti ate bamuzimbira. Onoomuzimbira otya gwe nannyini ye gwe muweeka we. Gwe muweeka we. Ayinza okuba nga yalonda omuweeka we mu bbo. Mu bulya mmere. Omanyi bagenda ne bawulira ebigambo ne basigala nga babikola ki? Babiseetula. Fe waliwo ebintu bye twogera. Ngaffe telepase gy'owulira. Olinaga nti awe essanga lya Mbogo bano abalanga bali eno bagamba nti ffe bankoba za Mbogo. Essanga lya Mbogo baga nti likira eryente. Omuzungu kyayita buludoza. Doza ekisooka yali badde agamba nti doza bulu. Yali badde agamba nti ki? Doza bulu. Naye yagamba nti buludoza. Y'omuzungu bwati bwakola ki? Bwatambula. Nti eyo ye tanka y'amagye. Kyova olaba nti tanka y'amagye yebeera n'omuki? N'omuzinga ogukanyuga ejjembe. Okiraba? Okusaggula. Kati ba black belts ne bavaako emabega. Abo be bankoba zaaki?
era kyobalaba ne bwobozizza musango kyebasooka bakukwata bwakwa kyebasooka okujjako musipi oyinza okwetuga n'obuza ki obujulizi weewaawo omuzeeyi wennyini akwatirawo kakati awo abantu tujja bino ebintu tulina kubisomesa biki bisomesa Kibuuka Omumbaale mu Nalubaale mu Atlantis ye yalinga nga bonogamba nti yali emperor ekitundu ekitambulira mu Taurasi ng'alina amaanyi ag'omu bbanga aga Hercules oteekeko amaanyi aga Taurasi waliwo amaanyi ana Hercules Taurasi Athena nemubeeramu n'amaanyi gagundi ga microprocessor Mikaili magulu nyondo so abaganda ebintu baba badde babikola ki nga tebamanyi nti biddayo ate mu astro kubanga waliwo stars ezibeera mu inner space ku command ya excitation newabeerawo ne primary kati ebyo byonna bikola ki weebiyantu tebabimanyi naye kwegamba olwokuba nti nno babadde batambula basaatuuka bano banakola lo banga tewaliyo basomesa astro mpewozo zennyini zokola nezikuwa autonomy nobanga omuntu ayogera telepasi gwogiwulira noga oyo amanyi oyo tamanyi oyo kati I'm wasting my time kale nebaziza nnyo okunsembeza olunaku lwaleero netuyogeramu ku nsonga zino naye abantu kyebaba bamanya ti ebintu bino biri very sensitive si byakiyayi ngaabalala balowooza nti bajja bitambuza mu kiyayi okuzimba ekyo ekitundu kya Kibuuka kino kankibabuulire ezo nsonga na za UN sizamu wano tweyanza nnyo tweyanzeege abali baffe okufa kisinziro paka kadde kano mutukkirize tuwunzikire wano paka wanagonye oluddako tujja kubanga tukwata ku nsonga endala nze mukose Arnold Anthony era akamanzukira munzikirize nkakwase omumbejja Recovery Farida tujje wano then tulage n'enteekateeka endala zetulinawo oba oliawo tujja kubanga tukolagana Friday eddako omumbejja akamanzukira nkakuddiza nja okuddamu okubajjukiza nti ebibuuzo tubiweereze mu audio ate tugezeeko okubiweereza wakati wa olunaku lwaleero okushow weba ogiwuliridde ate n'olwokusatu kituyambeko okulaba nti tuteekateeka show ejja okulaba nga ate ebanyumira bulungi nnyo so abampa ebibuuzo mu inbox tugezeeko ennyo batufube nnyo okulaba nti ebibuuzo ebyo bijja mangu sobole okuteekateeka show yaffe ffenna etunyumire bulungi njagala okubeebaza abatambudde naffe okuva wali ku ssaawa 2 ate paka ntugenda okubanga ate tukatingira show yaffe tugikatinzeeko eddakiika nga 10 olw'ensonga nti tulina programs eziri mu kujja zitutagala ate kubanga ate tutetaganya so njagala kubeebaza nnyo era okubaagaliza weekend ennungi era okubajjukiza nti lubaale byama lubaale byoto mbere bulungi mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.